nga nnyaffe Uganda akyalwanagana n'ekimbe kya COVID-19. Ab'oludda oluvuganya gavumenti buli lukya bavaayo n'enteekateeka ez'enjawulo era nga zino za kubasobozesa okuwangula akalulu ka 2021. Olunaku olwaleero ab'ekisinde kya People Power nga kino kikulembera omubaka wa Parliament owa Kyaddondo y'omu buvanjuba Robert Kyagulanyi Ssentamu bavuddeyo ne banjula obukiiko bubiri nga muno mwe muli akakiiko akagenda okwasaganya ensonga z'ebyokulonda n'akakiiko akagenda okwasaganya ensonga z'okukunga Bannayuganda n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era nga kino baakukikola ng'engeri y'okutwala obukulembeze mu mateeka. Kye mbadde mubuuza kati tutandise kiddamu. Ffe tuli beeteefuteefu okuyingira akalulu ka 2021. Tuli mu kwongera okugattingana ne bannaffe bwe tufaananya endowooza be tufaanana okuyaayaana okw'okunona eggwanga lyaffe Uganda. Tubasaba nammwe mugende mu maaso okukola bye mukola, tukwatagane, tuliziganye, lazima tutuuke ku kiseera ekyokulonda nga buli kanyomo buli kacaafu tumaze okekubako, nga buli vuunya tumaze oddigolola, nga tugenda kuwa Museveni oludduka lwatalabangako mu bulamu bwe. Omukulembeze w'ekisinde kino alabudde bonna abalondeddwa olunaku olwaleero nti bo ng'aba People Power bakulembeze so si bafuzi. Tuli bakulembeze, tetuli bafuzi. Tuli baweereza, tetuli ba boss. Tukimanyi nti muva mu bibiina eby'enjawulo ate muli bakulembeze mu bibiina eby'enjawulo. Ne twebaza Katonda nti nammwe yabasobozesa okirabanga bwe tukiraba. Olunaku lwaleero Uganda kyeyetaaga kwe kwegatta wadde tuva mu bibiina oba mawanga oba madiini oba nkula za njawulo. Tubasuubira okugatta abantu so si okubaawula. Tubasuubira okugatta abantu abava mu bibiina ebyawukana n'ebyammwe, abava mu madiini, mu bitundu, mu mawanga ne mu nkula ezaawukana n'ezammwe, kubanga omulamu waffe na tuli kugumu gwa Uganda yaffe empya. Masse Walunkumba ng'ono yagenda okulembera akakiiko akagenda okwasaganya ensonga z'ebyokulonda ono nga wakumyukibwa mmemba wa Democratic Party omwatiikirivu nga si mulala Samuel Lubega Mukaaku ate nga kakakiiko akagenda okwasaganya ensonga z'okukunga Bannayuganda kakulemberwa Sulaiman Kidandala. Bano balayidde okuwa buli omu omukisa nga tebafudde ku kibiina kya byabufuzi kyavaamu kasitaaba nga mwetegefu okukyusa obukulembeze. Kati n'omuwendo gweyongedde. Museveni ajja batuukirira nti naye kakati gwe gaayigwe akawumbi akamu tekakolera bagenda basembe batuukirira bagezeeko bagula bane tusigale nga tuli steady, so tugenda bakwasa Omukama Katonda abagumye. Tujja kukozesa amazima obwenkanya ate nga tukolera mu mukwano okulaba nti buli muntu aweebwa omukisa okubeera ekyo kyasaanidde okubeera mu gavumenti egenda tutikkiza engule ey'obuwanguzi. President Museveni asigaza ennaku 240 zokka nga akyayitibwa president w'eggwanga lino. Ennaku ezo zinaggwerako tuba tumuyita eyaliko president w'eggwanga, the former president, nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu ataawo yakutte enkasi okutambuza eggwanga lino. Wadde nga akawuka ka coronavirus kakyagoya Bannayuganda, essuubi lyabwe liri waggulu nti mu mwaka gwa 2021 baakusuula akalulu. Joshua Mitala ku lwawono nawali Record TV. Tulivimba mu Uganda empya. People Power.